tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale oli mulabe mulungi omukuto gwa There is Still Hope gwali ku There is Hope kwagala nnyo Tish Testimony mwebale kutugoberera. Happy Independence Day. Amefuga ekirungi mu Kristo wafuna obwetwaze kasita oyatula nti Kristo nkukkiriza ngakuwa independence wali obaddemu bamusibira mu bwa stand kati ngakuwa obufuzi ng'ofugira wamu naye naye batona mukkiriza muganda wange no independence olabira ddala ng'omuzungu atatukalakata ndabanga oba mu dependence oba dependent kale mukama tukwebaza olw'olunaku olwaleero olw'eggwanga lyaffe Uganda ndowooza kiweza oba emyaka 5 oba 63 mbu nga tuli beetwaze naye eggwanga tulinyika mu ndagaano y'omusaayi n'abakulembeze bonna okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina munnange. Mbuuza ku bange. Owange. Kulamusiza kugona wena ayeekumira ku There is Still Hope okola kyamaanyi nnyo kubanga kugoberera linnya lya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kale mawulire si malungi okufutukako wali ku Mutundwe Christian Fellowship abaviiriddwako omu ku basumba ndono abadde abeera nnyo mu bapya abakatuuka manyi Mutundwe yayawula mbuba mupya osookera eri kasimanyi n'oba musumba nga bakagenda bamupya si era nasooka oba oli bishop oba oli ani oba mupya eryo mala ebbanga ki kisinziira kale buli kyakyo erina setting yaayo nabo bakusettinga ki setting yeeyo kati oba okkiriza okugenda kitegeeza yabutombe olina okugonda oba tobikkirize sigala ewaka oba sigala ewuwo okujjako nga bakuyise like were guest preacher n'ebino ngenze kusaba nayenze mukama yanuŋŋamiza bameka nga wakajja leero ogusoose alala oŋŋaano wanika nensigalayo oba tolimbi Yesu obwanga nti olimbye oba olimbye awo toze leero nzize leero naye nzize kuŋŋaana wano sizze mu bapya ababuuza bakubuuza nti bameka abaakajja nga oli mu byozze nga gwe gusoose okujjawo kiri nti gwe gusoose okujja hati gwe gusoose ne wentudde omwoyo waŋŋambye yasigenda erimu naye munnange era tebakaka kale omusumba liita Nakalyango yafudde munaaye yavudde mu bulamu bw'ensi eno bamuzisa I think lunaku lwabadde lwajjo ekaliisizo omubiri gwe gye gwawumuliziddwa bw'atyo n'addayo ewa mukama waffe olugendo lwe yalumaze bw'atyo n'atuleka mu kizibu yesimye era nze muyozaayoza congratulations kyago muyozaayoza bannange so akayongobero zitukuyongobera kwe kuli Mutundwe munaaye naddala bano abapya nga tugambye babadde bamumanyi kubanga ali ogenzeko mu bapya nsobera ali ofunye ku chance n'olaba maama oyo yabadde she has been handling abapya abakakola ki abakatuuka kale katukuweko ebitonotono ebyabadde ekaliisiza eyo ndowooza yabadde bamututte okuba nga ate bagalamiza omubiri iyo omwoyo we badde tebayanatwala mubiri gye gwinabeera nga ye yalipootinze dda waalina okubeera kale mu dakiika zijja kubanga nnya awulira ebimu ku bigambo ebitonotono ebyabooluganda badde pasito oyo bambe yawumudde sobola okuba nga yayagala okuzaaza bigasa ebitagasa sitaani tagenda bikuzaaza naye omwoyo wa Mukama nga yegase nawe nakwambaza amaanyi agenda kuzaaza ebigasa agenda kuzaaza ebikwongerako omuwendo akugatteko n'emikwano nga gikwongerako omuwendo kisabirenga mulokole
Ugambe mukama netagayo emikwano eginyongerako omuwendo, netagayo abakazi n'abasajja abanyongerako omuwendo. Mukama yeebazibwe. Nova mu mpalaniraako, nova mu lugambo olutategeerekeka. Omuntu n'akerata n'abaana maaso n'agenda n'atuula n'aluseetula wamulabye. Kwegano weefuula amanye ekyalo neweefuula gwamanya abantu banayibabo gw'obategeera. Mulokole weekwate ku Mukama afuuke amaanyi go, weekwate ku kigambo kya Katonda. Abantu baveekera togenda bakungulamu bulungi. Gy'onaakoma okubeeteekako nga mukola muli mu bitagassa. Tebagenda kwongerako omuwendo era agenda kuvaamu ng'olaba tebalina bulungi bwe bakukoze bonna. Begana ab'amaka nga bamaze okugasaasaanya. Ate bo basigala mugaabwe nga batudde banywedde. Tebalina gye balaga. Ne baleka bagamba naye lwaki tokaviira? Weegendere. Naye nga abantu bwe batyo ye taseguka. Ayinza okunobesa abantu ku kyalo konna ne bagenda. Ne batabuka amaka g'abantu ne gatabuka nga ye ayongera kwenywereza mugage. Ye tasotagira. Mukama yeebazibwe. Kati muyawule eby'omuwendo mbitagassa. Musabe Mukama abagatteko abantu ababongerako omuwendo ababazimba. Muve ku mikwano egitategeerekeka. Wikwate ku Mukama ne Mukama bw'ona musaba ajja kusinkanya abantu abakongerako omuwendo, abantu abagassa. Biseera bya Mukama tugatteko abantu batwongerako omuwendo, bantu bagassa. Naye tugenda bafuna nga twekutte ku Mukama ne tumufuula amaanyi gaffe. Wabadde yekutte ku baana b'abantu, mbadde nsaba olwaleero bate, weekwate ku Mukama afuuke amaanyi go. Bw'anaafuuka amaanyi go, buli kirungi kigenda kwegattako. Kubanga Mukama yaleeta ebirungi n'emikwano emirungi yagikola ki? Yagireeta abantu abalungi abatuufu yabakola ki? Kati gwe weekutte ku bantu be weegattako. Bakujja ne mu Katonda bakutera gy'otalina kulaga. Abaana bo batutera gy'otalina kubatwala. Kubanga nabo bakugamba tugireko eno. Bakuyingiza amasabo bakututte mu kereziya ono. Fire. Bwe lunaku lw'amatabi n'abaana n'obaga mugende munyenye amatabi, abaana bo ne banyenyeza amatabi mu kereziya. Ninga we ujudde omwoyo omutukuvu. Kubanga weekwata kubitategeerekeka. Fuula Katonda amaanyi go. Amen. Mukama yeebazibwe. Tusomere Zabbuli 4 olusooka n'olwokubiri. N'atera n'okumala. Zabbuli essuula 4 olunyiriri olusooka. Psalms 40 verse 1. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. 46. Zabbuli 46 olunyiriri olusooka. Psalms 46 verse 1. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Dawudi n'akeera n'agamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gange. Omubeezi ddala atabulawo mu kulaba. Omubeezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku. Kye tunaavanga tulema okutya. Kye tunaavanga tulema okutya. Ensi ne bw'eneekyuka. Ensi ne bw'eneekyukanga. Ensozi ne bwe zinaasigukanga. Ensozi ne bwe zinaasigukanga. Mu buzibu obw'ennyanja. Mu buzibu obw'ennyanja. Togenda kutya kubanga Katonda kye kiddukiro n'amaanyi go mu biro eby'okulaba ennaku. Mulokole weekwate ku Mukama afuuke ekiddukiro kyo. Afuuke gwe ekiddukiro kyo y'ani olwaleero. Oddukirako wajjajja kuwa ku buddagala kubanga olinayo mukwano gwo atakwongerako omuwendo atakuzimba akuzimbula mu Katonda n'akulagira mu bajjajja abagaba obuddagala bw'okufuuwa emmiri n'okunyookeza. Mukama yeebazibwe. Nze ngenda nkizuula nti mulimu abantu nga balokoka bitundutundu temulokokanga. Era mukyanyokeza obuddagala kubanga olinayo mukwano gwo atuuza n'akubulya n'agamba nti yadde walokoka neebeeramu amagezi tolina kuleka byansi. Era osoba mponampona n'ogenda mu bagaba obuddagala ne babukuwa n'otandika okufuuwa emmiri n'onyokeza. Naye nga walokoka Mukama yeebazibwe. Mulokole fuula Katonda ki nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gange mu kulaba ennaku mu biro eby'okulaba ennaku. Mulokole fuula Katonda ekiddukiro kyo, fuula Katonda amaanyi go mu biro eby'okulaba ennaku. Mukama yeebazibwe. Ne bw'oba olwadde bano abakulagira naye naawe olwadde nnyo wandibadde okola bw'oti tobawa matuugo baagala kujja mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Waliwo asobola okuwonya okusinga Mukama. Obulamu obuli mu ngalo za Mukama n'omukka gw'ossa yagukuwa. Kati walemenga omuntu okuwugula ng'ogendeko mu bajjajja bakuyambe. Bajjajja bagenda kuwa obuddagala obunyookeza ate bigaane naye ng'oyonoonye ewa Mukama oyonoonye ku Mukama. Aleluya. Nze mbala sawa zawera 4 ez'ekiro ku Mande omusawo n'atuyita era nga bwe yabadde atuyita ng'atubriefinga n'atugamba twatandise olugendo luno ffenna saagala baleka
era njagala bawa updates ku mulwadde waffe naye buli bwe yabadde nga atuyita communication kola kye tusobola naye tarespondinga bulungi. Omutima awo nga bamaze okukebera omutima tebamutambuza baleetaawo ekyuma ekiri simple ne bamusikaninga omutima from there ne basanga omutima ne batugamba omutima part of it tesupplyinga musaayi bulungi mu mubiri. Kati awo ate ekyo kizibu kirala kubanza enkulu lyabadde ng'omutima tegukola tegusupplyinga olwo nga nnyogoga yenna ng'aguguma mu kifuba wokka kuba omusaayi gwakomangawo ku mutima wennyini. Omusawo yatugamba mumukwateko mumuwulire. Kakati oluvannyuma omusawo n'atuyita neera kuba yali atuwa updates n'atugamba olugendo twalutandise ffenna abali ku mulwadde mujje ne tujja n'atugamba tulemereddwa. Omusawo okwogera tulemereddwa yalinga atugamba nti maama amaze okugenda naye ffe abaaliwo tetwayagala kipasiivinga mangu naye nakitegeera luvannyuma nti baali bamutadde ku life supporting machine nga kyetulaba kyakuba mu mutima ekissa kyuma kyekiri mu pampinga. Abasawo nga medication bazivuddeko omusawo ng'atudde wali ng'alinga atulinda tukkakkane aggyeko ebyuma bye ne tubeerawo awo okumala essaawa ebbanga eriwerako nga ffe tumulambula n'atulaga n'otulaga ekyuma ekiraga omutima ng'omutima tegukyafunctioninga guli below 40 ng'ate guli up and down like egendako mu 6 nejja mu 40 nejja mu 45 negenda mu 20. Kati waliwo ne X on that machine. Kati nga tuli bagumu kubanga nze nalabanga ki omutima gulinga okupampinga kumbe ekyuma kye bamutaddeko kyekikyapampinga. Era ekyuma omusawo bwe yamala n'akimuggyako obulamu bwa maama bwe baatugambira nti bukomye. Twebaza Mukama baatutambuza olugendo olwo maama n'agenda bw'atyo bamutebako oxygen eyasooka n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamuteeka ku oxygen owokubiri n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamutwala mu ICU ne bamuteeka ku oxygen wa ICU ne oxygen wa ICU n'agaana okukola bwe yali nnumu. Omusawo yatuyitanga ng'atuwa updates n'atugamba kati nno maama wano waali tumutaddeko oxygen tugenda mu monitoring embeera weetereera nga tumussa oxygen levels naye awo nga amawuggwe ate kati nago gali amawuggwe tegaliiko. Omusawo n'atutuuza mu meeting n'atusomera ebirwadde bonna almost nga buli paati atugamba ndwadde amangu ago nga tugamba buli paati y'omubiri gwa maama eriko ekizibu. Tugamba amawuggwe malwadde, omutima mulwadde, ebibumba, kidini, batugamba buli kimu kirwadde. Ne tubeerawo awo ng'akyaliko oyo oxygen naye nga bamumonitaringa bwe bamukuba eddagala tebaagala mushifutinga muzza ku leve esembayo kuba leve yali esembayo yali yamusirisa namuwa life supporting machine. Bwe zaatuuka ssaawa 12 omusawo n'atuyita n'atugamba tukebedde nga waliwo enjawulo ntono nnyo era ng'omulwadde tulina omuadvansinga ne tumuteeka ku life supporting machine. We had to agree ne tusayininga documents ezaali zeetaagisa in consent for what ekyali kiddako kubanga nkitegeera kati nti omusawo yalinga atugamba kyonna ekiddako tekigenda beera kirungi. N'amuteeka ku life supporting machine n'atugamba luli maama obadde omuyita n'awulira naye kati tajja kuwulira. Ne mpulira bubi nnyo naye before that nga tebannamusirisa yali atandise okulwana kuba namulabako ng'atandise okulwana ne ngamba maama alwana na bulamu kati Mukama muyamba akomewo ng'atandise okufightinga. Ne bamusirisa we bamusirisa ssaawa 12 ne batugamba life supporting machine bagenda gimonitaringa for 12 hours bajja mukeberako ku makya batubuulire oba akyuse bamuse ku oxygen level 3 kuba yasingayo mu ICU. Ne tulinda bali batusuubiza omutwala mu CT scan ng'era essuubi lyange lyali awo nga batugabe wana stabilizingamu
tujja mutambuza tumutwale mu CT scan. Nalina CT scan nga tetuuka netegeera nti obulamu tebunnatereera, embeera eyongera kubeera mbi. Stop ndowooza okawulidde akatambi ako. Manyi Bayibuli tugamba munakuwale wamu era musanyukire wamu. So bannaffe ab'emutundwe Mukama abagumye. Olugendo statement yo nebinnewuunyisa. Okimanyi abantu ennaku zino bakola vice versa. Munakuwale wamu n'abanakuwadde, musanyukire wamu n'abasanyuka. Naye omuntu kukunakuwala nendabira ddala nga enseko zaalimu. Anti kati ono ngone muganda waffe yawumudde mu Kristo ate awo nnaku yaki oba ogezaako okuntegeera. Anti bakola vice versa kati. Anti tuli mu biro bya luvannyuma muganda wange. Omuntu omusuubiza okubeera wamu naawe ng'anakuwadde abeera manyi bakuyita bata masejjere, abuuka masejjere. Essanyu ly'amalembo ge mazika g'ente. Kati g'osuubira bagenda beera wamu naawe. Kumbe bali bawulira ssanyu ebikutuuseeko. Tola mikwano gya Yobo. Yali asuubira agenda mu kanfaati nga baddamu kumusalira misango bwayonoonye. Wakoze biki bibyo bibalimu. Kakati mwene embeera era temubula bamukola mugambo. Abagukubawo. Nti ate kirabika bamugize bati. Abantu balina omugambo. Gwalo nawe n'agamba bannaye temuta mugambo okufa kubaawo. Ayo mutandika omugambo oba bamugize oba bamusaddaase. Abantu bwe bati obwongo bufu. Abantu obwongo bufu. So family eri mu nnaku eviiriddwako omwagalwa nga mutandika kusala mugambo. Waliwo akaseera wosalira omugambo n'akaseera wotalina salira mugambo. Ekigambo kufiirwa okitegedde? Omugambo n'oba ogulina nga gukwokya olina osooka ate n'ogusirisa. Kubanga oyinza olowooza oyamba ate ng'oyongera amaziga mu mitima gy'abantu. So ng'obuweereza buviiriddwako omuntu ebadde empagi eyannamaddala ey'amaanyi. Kitegedde? N'abo abayiseeko mu kuyigiriza kwe nabo bafiiriddwa omuntu abadde akyetaagisa okuyambako abalala. Kati kiriwa actually wantu wali oba esystem gyabaddemu oyo omukyala kiriwo omuntu nga yakalokoka. Kati aba yeetaaga kati mentawo wakuvaako ng'ate wakaatu bananagakugwamu. Kati gwoleeta obutaagala kifo kubanga ekifo kirinako ekiruyi oba nyini kifo Mukama gwe yakikwasa muyenga yeto mwagala musaawa eyo toleeta mugambo ogamba awo awali wati saawa zino si kwe kuleeta nti awo bana bebabulimba awo basaddaasi si esaawa ye byonna obyogera paka nti ekiki ofaaki ofaaki. So banaye ekimanyi nakyatuuka mubiri gwa Kristo. Kimanyi omuntu ebyokwogera ebimubula ng'anoonyayo omugambo ng'agukubawo. Okitegedde? Ate abo baagala Eva buli saa babeere ku piiki busanga babawuliriza. Kati ebyokwogera ebimubula ng'ayiyayo omugambo ng'agukolaki ng'agusala ng'aguteekako ebigere n'amatu n'omutwe ng'agutambuza. Okitegedde? Naye nze nagamba kintu kimu kye nakoppa Nsumba Tom. Baita okusirika. Sajjo yasirika. Silence is a weapon. Okusirika kyakulwanyisa. Singa yali addamu buli amwogerako okuweereza kwali kumulemina. Jukira omuntu buli wayogera n'omuddamu oba omuwadde sitaani. Kyo kituufu. Ne buli wayogera n'obanga ataliiyo ate anayogera bimeka. Nye bino byoddamu bye bimuwa next topic. Bimuwa ekyokukola. Oba ayogedde bituufu oba ayogedde bifu. Bwe sirika asirise takola ki?
olulimi luno bagamba olulimi luno is the smallest naye lusobola okukoleza ekibira ekiramba n'ekijja kiringa kati k'ekibiriiti naye kasobola okwokya square miles empitirivu. Kakati wetuba twagala tusigale nga abantu bakyatulaba kamera abantu balowooze nti okyalina byogera naye nga byaggwayo baako ebintu ebigenda ozimba abantu. Kakati bali bafiiriddwa olulimi omugambo kitegedde ogulimi omugambo ogwosigala nagwo kitegedde bantu bagala ebintu saawa zino bazimba ebibawako byejje bibatwala. So nawe baako direction Mukama gyakuwa nti ntambulira wano. Kakati gwe ibayo nali nga nkyali nga njagala nnyo ebya discussing ebya nonsense kati kiba kyazizekizedde we natandikira onali wati ebyo nali mbyagala naye muganda wange nakula agamba kama yagamba olaba oyo kyali nawe osobola okukigwamu anytime huwaayo ntusobola kukigwamu engamba owaayi omugezi zaza otwa video zange these artist zisingako wadde era tezisize ziri perfect ennyo naye there is a change nako omugambo kisinzira ku muntu azirabye balwajana kino kichano batugamye walava avaako ati waliwo byayiga kuno ate eri gye yawulidde omuganga tasabisangayo nga wano you come and teach ekigenda omuyamba naye ngaeta atisangayo. Kakati waliwo ebintu ebimu nga sometimes olina otuuka ekiseera amaaso n'amatu n'obiggala gwe n'osigala ng'otambula lugendo. So ab'emutundwe banaye tubasasiddeko nnyo olw'omwami waffe yatuvuddeko ate muweereza munnaffe yadde muweereza munnaffe akoze omulimu omunene abamu gwe tutanabakola mu bantu waliwo kati abamwenyumirizaamu baba bagamba singa sijje buli lwengenda nkola bulungi. So eryo eddibu wadde Mukama alina abajjo naye era still ddibu lisigala tagawo obuweereza kakati jjukira sitaani awo aba afunye omugambo kibugaye nti wali ente eba ekaaba embwa enyenyamukira funye ebyokulya Mukama sirina buli wiiki abawo gye batomera eri ennyana erikaaba omwana tatagete otegera yonka manya abaganda bagamba waba omukka tewabula muliro. Kale wetwalire Kristo abeere omulokozi era Mukama w'obulamu bwo olunaku olwaleero. Gamba Yesu olwaleero nkwebaza kuba nze nkyali mulamu. Webukeeredde bangi bafudde abali ku bitanda wali abali mu makomera nga tebalina na musango naye nzaani gw'okyakuumye okutuusa olwaleero. Kize mutuukirivu kye bansazeewo w'obulamu bwange obeere Mukama waabo era mulokozi waabo okutandika olwaleero njatula ndokose nsaasire tali butuukirivu bwange olunuŋŋamye mu lugendo luno okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale katwetolemuko katono tukomewo bwe tunadde no video gyogenda olaba ekaabyamuko bwoba waliwo abalina amaziga agali okumpi nga gali awo kantu katono kati nga gali nga gansujju bati bamuze yatugaye ensujju bwekolima kakati eno video eyinza okukangamuko naye erimu ekyokuyiga kinene nnyo naddala eriffe omubiri gwa Kristo. So alina emirimu entono ndowooza tutuuka awo skippinga ate nga alina okugira ate nga tuba tojja tutegeera bye twogerako. So ndakiika emu katukomewo.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.